ekizibu kya Uganda bana abantu abaifula okuba opposition nga si opposition ate ne propaganda asudde nnyo Nuupu basajja miguli yeteeka mu kaliba yange agenda ku TV n'aleekaana n'ayiwa endusu n'agamba embizi y'emageretta abantu naye nga byayoga tabiinaako bwino kakati Kyagulanyi kyamugana okupafuminga Museveni yakyogera lwatu tiyagenda ebweru n'amusalisaako obuyambi gomanyi bambega Museveni balina abali okumpi ne Kyagulanyi gavumenti ya mwami Museveni ebikolwa byekoze bisinga eyamini n'obote kombayiridi gwe nze sirina kibiina kyayafuzi ndi w'abantu bonna naye nga kisaawa zino ndi affiliated to Nuupu kuba nzimanya aba opposition nga sola bogano ku kamera nga basiba wasale yababeezaawo watanjaga zasobola nze n'ogamba nga oyagala salasa nyike mugaye nti bajja alina ekizibu sali tasobola kunnyamba bajja abantu bakumanyi kwogera mazima nze njogera mazima abantu abali mu NUP nga basponsoringibwa mwami Sale 40%. Era ekizibu kya Uganda bakiyita genocide Museveni yakwatiridde Museveni mu ntebe Sale Musale n'afa Museveni avaako enca bala mutasobola kwagaliza ofune ate nga musajjawo bala munono muyanjerega kedda bwe nabeera nnyo wamanyi mu people power nangamba vuma Bobi Wine nkuwa essimu ekintu ekyo kyannuma nnyo ndaba nangamba ndi levo za simu abamagye babonaabona okusinga abantu bawansi asitula ogubundu nga bamuwa emitwalo ameka kati bw'osanga owamagye simulabe olw'okuba akolera gavumenti owamagye emutwale nga muganda we Museveni alina amayembe alina abachwezi kasita omusembeera n'omukolera ofuuka ye ekizibu kya Uganda si Museveni ekizibu kya Uganda abantu abakukuta ne Museveni emisana n'ebifuula aba opposition era n'ebino federation bagenda bakola kansubira nti binaabamu amagezi okulwanira Kyagulanyi adde ku stage federation y'abapromota kumpi nga mukaaga mwogera bye mutamanyi kikumu mwogera nnyo musamwasamwa n'ebigambo ate zilonda nga mu interview za kisirusiru obumbi mukaaga wabaddeyo nga bavawa kakati federation ze kankubule sagala kufuuka wa kibogwe nakabaddize kati kankubuuza ani agamba nakabaddi ani ndeta video ngangaba EFX Media tukulabisiza yakwena gyesido okubeera ng'otulaba tuli ku direct shot online show tutugunoonya abantu abalina obuvunaanyizibwa okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ne bagezaako okuba nga batusigira ekifaananyi kakati bingi bye tuwulidde olubala okubeera nga tukyaliza abawerako ebiri wano eno okuvannyuma bangi mulimu okulwanagana okuli mu bibiina ebyenjawulo mwami Bajjo obaddeyo biwulira bingi nnyo ebize ng'avaayo okubira endulumba Uganda agamba nti Ismaki yagenze baleka bakoze ensobi nga yagenda okuddako ayogera ku njawukana eziriwo azza ku baganda abatawagira muganda munnaabwe nga mwami Kyagulanyi okujja okwesimbawo azayogera ku basajja bivule n'ebisigadde kakati twagala okuwulira ku bwongo bwe ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga atusigire ekifaananyi ekinene bwetujja okuba nga tutambula mwami Bajjo nsanyusa okulaba nze John Bosco Kisitu buuza ku balabi tutandikirawo ssebo abalabi ba channel mbalamusiza nnyo kansubire muri bulungi mu mbeera eno ey'obwavu kuba obwavu bukutte ejjembe abantu banaatera kwerya bw'oba oyina waako munno kuba eno embeera yetaga kweyamba musoke mujjemu ekyejo musoke muyambagane mugguse kye muggusa naye ffenna tuli bubi wakati obwavu bungi nnyo ate ng'obwavu abamu balina ssente baziina bataziina tebakolaki naye nga percentage y'abatalina be bangi naye abalina ssente bali mu comfort zone balowooza nti bana batalina si bantu naye nga tebamanyi nti bana batalina banatiro zino n'amayumba gaabwe era nze mbawa amagezi mwena mwenna ababbye ssente z'eggwanga eno muzize mu saturation wabuli ssente lwezigenda mu saturation n'omuntu avuga akagaali nakitokolo afuna omukisa okufunayo olukumi lwabakolerera olunaku naye buli mukweka ssente obubbi bweyongera insecurity yeyongera obutemu bweyongera kati mwababye ssente onawulwa abasajja nga balina kalina za ssente ennamba nga bo baagala kufa bazibaziikemu ne batamanya nti gye bakoma okukiipinga kye bayita income inequality wekubeyabayi nti abagagga bagagga nnyo n'abaavu nnyo kyafekitinga abagagga bwe obutemu bwowulira omwana tasobola kufuna chance n'ayita ku hamu ng'atwala biliyoni ya ssente n'ateetugoba n'atamutuga okola nga naye afuna ku ssente mwabala bakyala teri muntu agenda ku street kubba simu ya muntu ng'ali bulungi teri muntu ayagala kubeera mu bubbi naye embeera olumu ye baleetera okukola ki okubba nze olwomwana yanziba essimu awo ensambya wiiki 2 simu yange ya Airtel n'agirekako nemukubira essimu n'aŋŋamba muzeyi Bajjo nkwagala nnyo otulwanirira nnyo naye embeera ne mugamba no bambi nyamba ogimpe n'aŋŋamba sijja gikwa muzeyi oyinza okuba oyagala kukola ki kunkwata sigibbye mutima mubi naye bwavu bwe bukoze ki kati nze manye ekigambo kye bayita obwavu obwavu bukutte ejjembe mu Uganda naye ng'ate Uganda ekitwewunyisa bagamba tuli Pearl of Africa kuba tulina ettaka eggimu tuli balimi naye gavumenti yasuula buli kintu ekyali kivaamu ssente andi kakati nze ekindeetera obwavu nti abansabiriza bangi singa sirina bansabiriza singa ndi mugagga naye tosobola kusanga muntu kati nze ninawo omuntu nabadde ku feya waawo
afisi fair auto kubitala bya fairway nabadde ndya donut 2 bambi bwana ne bongamba mzee budget tuwe kuchokulya nembaga sinadi sina mu sente nkalo nembaga mpazi kampe ku donut obwana bwakaende donut nempulira na ku mutima ne bugigabana gabano obwana 10 nga buli mwayideko kakunkumoka kati nze mbera bwe njogera konti affecting anzi nkugamba nti abagagga mukola ensobi ya amanyi okutereka sente ezo ne mutazi wako baavu ne mulowooza se kuwabagabira kubwerere bafuneyo project ze bakola sente bazize mu saturation buli muntu afune kakunyulayo ekirekanya abayimbi banabawulira ekirekanya ba promote ekirekanya bana Uganda mberambi tebakulima nti waliwo omuntu atayagala kubeera mu mbeera nnungi abantu bangi bali mu opposition nga bwaga kukyusa bulamu bwabwe abanaku bangi abawagira ffe babbajjo tebatuwagira nti batuwagira kutulaba musubi tusobola okukyusa embeera zaabwe embi naye nga naffe bawagira tetulina subi naffe subi tulina mu bantu wano mu Uganda esubi tulina mu Katonda ye kati tukyalina bantu betuteeka mu subi because nti embeera etabuse nnyo bino mbyogera from reality source of view nti nze mbeera mu bantu ngambi nagabidde obwana dola ne bugikayaniranga bumunyeera naye ng'omanya omwana w'omuntu ogenda ku street njogera ku lw'abantu kuba bajjo nga bajjo yasobola okwebeezaawo sisobola kubula kyakulya nakati wenjagala no we tuli ku papa nsobola okulya emmere emyezi 10 nga teryansaba ssente misaaki ne bwe mubba talina kyayinza kunkola ne bwe ngenda ku Serena ne nzibawo tebali kyebayinza kukola ki naye njogerera omuntu oyo ali mu mbeera embi kuba bw'olabanga omwana we kuva mu akafaananyi nga Isima bwe yafudde nga aleese obwana bugenze kufiya be kukayanira donut bwe yensi gy'oyagala okulekera omwana wo bajutandikirewo gamba obulambo buli matigga wagenda okuziika Isima n'ogacheka bakoze ensobi nze nina okuba nga nzirako bajjo omuntu lwaki ayinza okubajja bajjo mu bulamu bw'ensi munaye bano abasajja bakulembera ensi tebagala bagambako mazima navayo nenkola tweet nga nkola kibayita analysis ya bajjo ne ngamba nti Bobi Wine mu kalulu akajja aka 2026 bwe kaba fiyandi fair tugeze ngo omukulembeze w'eggwanga avuddewo nga agenze olwanakyo kalamite obanga waliwo embeera yonna Katonda naleeta embeera nga tusobola okukola akalulu ak'obwenkanya nga mu nsi nga boolaba e Kenya obanga boolaba mu nsi endala Bobi Wine afuna 78% Muhoozi ne muwa 7%. Kintu ekyo kyanyiza nga Munnayuganda yenna. Ekino kyanyiza General Muhoozi era n'ambulookinga ku Twitter ye. Bwe yambulookinga abantu abamuli okumpi bankubirawo amasimu nga bankangakanga. Abantu abo nga bankangakanga nga bagamba bajjo tosuka nnaku 3 nga tetukozeeyo kintu. Oli natuuka n'okugamba ne tujja kutta. Era nagala byonna nembiwa poliisi kuba byonna nagala nembiwa poliisi lwakuba ekyamalamu amaanyi batube natuuka ku poliisi nga nayo bagikangakanga kugitta kati nenzigwamu amaanyi kwe kuddukira mu kamera kuba gye nagenda okuwaaba nga nabagamba nange nabadde nange threatening messages zino bathreatening enanga bathreatening simanyi ya IGP bathreatening abakulu mu poliisi okitegeera kati wano mu Uganda tukirina buddukiro naye lwali olwo nenkubira endiro mu public nenga public ne Katonda mu security gyenkolaki jensigaza bwe bankuba ebinyo muteekewo embeera nze sifaayo kufa kasa revolution ejja kubanga otuuka ekiseera bano bagamba nti abantu bajja batambuza propaganda bagamba nti abantu abali mu government babonaabona tebakolimbanga nti waliwo omuntu atabonaabona era ogenda kwewuunya nti obwavu ate businga kuluma abantu bali mu government munda era njagala nkyogere ku kamera kono nti aba opposition abatuufu be bali mu government bo balabyeko kiringa nze bajjo kati nze tokyalina kyo nimbalimba neni ali mu bana government kuba nali nti embeera atereera atalinga ali mu opposition mu government kakati nze tokyasobola kujja nonimbalimba na busente era wiiki ewedde General Muhoozi yatuma General omw'amaanyi sijja mwogera linnya ku kamera ne twogeranga abaganda nagenda ne meetinga General naye wayisa omufumbe namugambako abimanyi nenjogera ne General nagamba ebigambo bino General Muhoozi antumye okugamba ebigambo bino takuyinaako buzibu tagenda kukutta era kakasa tagenda kukutta jangu nkutwale mwekubye ekifaananyi akuwe ne sente zoyagala nemubuuza sente mmeka ezolooza zenjagala nemugamba General oli musajja muganda kuba General aweeka ekitiibwa nangamba nti ekizibu kyoleetedde Muhoozi aba ADF baba balabe ba Muhoozi bajagenda bakutte balowooze nti Muhoozi yakoze eki era kino kyongamba nti ndi nkuzaala oli mwana muto kuba General yali respected nnyo nangamba nkuzaala bajjo naye weetadde mu tageti y'abalabe baani ba Muhoozi nemugamba General nsifaayo Muhoozi mu mutima gwe banga tagenda kunzita bwabanga tagenda kunkuba ngenda kubeerawo nemugaba teri mulabe wa Muhoozi atayinza kutanze nange kuba mmanwanirira interest za mulabe waani nemugaba jena akabaka kakodyo ka kitemu bakabaka kakodyo ka maje nemugaba kakati jereri mulabe oba wa ADF oba mulabe wa Muhoozi atate bajjo ne bajjo tulwanira same interest emu ne Muhoozi fena tulwanira nkyuka fena tulwanira Muhoozi aleme kufuga kakati gwe atero akyo bonzita bavaganya Muhoozi kwa the end of the day mazima tegakola ki era jeno nangamba nti bajjo kino nkigamba mu mutima oli mwana muto Muhoozi takoyina akoki era ne wobo yagala genda kumulaba ali ready okukola ki nangamba jeno Muhoozi tatta bantu
General Muhoozi takuba bantu ensobi yakola yali yakakwenza n'abakuba kakwenza bali bawagizi be bwe batebesiriwaza bali bawagizi ba Muhoozi bali bawagizi bani nangamba okumalawo kino jatugende okwata General Muhoozi mu ngalo akonfesi ngeta ko inako ki takuinako buzibu ne balamu yankubira esimu nakola ki nabikugamba nangamba teri Muhoozi kyagenda kukola naye obuzibu bwolese bajja kukuba ebinnya toba wayirizani ne muganza teri muntu yenna gwe ninako bulabi oba oli WDF ngondaba oba oli mulabe wa Muhoozi ngondaba tosobola kunkuba because kyolwanira nange kyenkola ki kyenwanirira kati jeno nangamba kakati Muhoozi mwesonyiwe oba oganye ogenda omulaba oba ne offers zo akwadde ozikoze eki oziganyi gumanya tagenda kukutta era mu bantu abagenda okutta Muhoozi kwa sente zo yagala goyiza kwagala sente meka sina sente zingula because sente nalinzi kutteko sina sente zingula kati mwe kati ekireetedde bano abantu babasajja mivule butamanya value yabwe ate kireetedde ffe abaganda obuzibu obusente butuma tukyamuka nnyo Muhoozi akwita nakwata mu ngalo nakwayo milioni 5 ne milioni 5 mu Uganda twakyali business ya milioni 5 nze nina kifo kyange kye nakola awo nateekamu obuwumbi nga busa nenfuna emitwalo 2 olunaku wano mu Uganda okutuuka ku business okuwa emitwalo 2 oba 10 ogiteekamu obuwumbi nga bumeka bw'ogamba nti kangule bwa apartment abapangisa tebaba na sente zikusasula nti ensi yafa tekyalina ki tekyalina business nengamba gino gendo gambe gino Muhoozi nti yebale nnyo gamba nti talinaako buzibu nange simulinaako buzibu ng'omuntu naye nze obuzibu mbubadde nantebe gyakola ki gyavuganya sisobola kuwagira General Muhoozi olaba sisobola muwagira kuba omutima tegwagala bayirayo kamba buli mwena abandaba mu kamera ekizibu kya Uganda si General Muhoozi ekizibu kya Uganda si Museveni ekizibu kya Uganda ffe babajjo emisana tubaba opposition bwe tufuna offer ngobo ne tukukuta kyabulabe nnyo okwefula opposition mu kamera ng'ebikolwa byo si bya opposition guba mutima kati bampadde offer ngeeyo mbakubanga saasalawo mu mutima gwange teri yankase kubanga njagala nkubulira ekintu kimu struggle giyingiramu bw'omu teri Munnayuganda gwenkolerera kino nkitereeza mu kamera teri Munnayuganda yampa mulimu byenkola byange era kyovula abansasira bakuba propaganda bye bajja yakolera stage simanyi state ejete ebyo byekisibusibe bye boogera kubanga yagenda ogamba nti bajjo abege Kyagulanyi Kyagulanyi omubega coach musajja wattu Kyagulanyi omubega coach kati NUP inaki erimu ki kyoyinza okubega ki government kyagala ofune wa Kyagulanyi gomanyi bambega Museveni balina abali okumpi ne Kyagulanyi Museveni bambega basembedde Kyagulanyi nga bangi bayinza okwesanga buli lunaku alina reporting wa Museveni nga 10 ati nkubuulira saagala kumenya bantu kuba mbega tebabambega naye mmanyi nti Museveni ku butiitizi bwalina ku Bobi Wine yamuteekako bambega nga 10 nga tobaso ate mbega tosobola mumanya mu kamera nti mbega mulina ebibuuzo ebitasiturwago Museveni musajja muyeeka obukodde bwa mwami Museveni gwe mmanyi ate aleeta muntu gw'osuubira nti mbega namu obwambega Museveni akozesa mu abeefula nti muli basiturago nnyo nze era nfiira ku Kyagulanyi nze era die hard Museveni bakola ki bamanyi information za Kyagulanyi kati asobola akozesa bajjo oba akozesa Abitex oba akozesa Waiswa Mufumbira kubanga abamanyi nga tuvudde mu bya radiko Museveni takola kintu ky'osuubira era kya buswavu nnyo abalowooza nti Museveni agenda kuleeta Muhoozi 2026 Museveni mugezi nnyo nekye yakoze Museveni yagambye Muhoozi soko stopping ebi project nkwe budget ye Kampala y'enguudo ne security 2026 nkomawo ngaani nga Museveni tazanya mpiki gy'omanyi tosubira kulaba Muhoozi tagenda kujja ku ballot paper ekyo nkyogera wano mu kamera General Muhoozi obaka General Omuganda yabumpa sikuyinaako buzibu ng'omuntu era wagamba tolinaako buzibu togenda kunzita era mu abalabe ba General Muhoozi namwe temunzita bwe mama mwagala kunzita mukozese Muhoozi naye at the end of the day there is what we call Katonda akebera mitima nga bwe neekubye mu mutima ne ngamba sijja kugenda wa General Muhoozi kukwata ssente bakutula naye kyabadde kirowoozo kyange nga bajjo sirina muntu n'omu gwe nakigambye kwale yakimbuuziza oli muzito nti wogenda mu MK amo ina kyokyusa saagala kubaako nakyenkyusa kubanga bwe ngenda memba sisobola kwogera bino byenjogera no ku kamera kitegeeza tuba tufuuse omuntu ki nange era mba negatte ku basajja milioni tusiriwala bameka ate sikyaddamu kuvumaganya Buganda kubanga bino ebintu biri byagundi bya kabisatu ovumaganya eggwanga lyo ng'Omuganda tebyo Biganda bisiru kati kibajjo bakiwadde sente kizeeyo okuddamu okutwasamira nga kibasajja mivule okitegeera kati fe abaana abato abavubuka envuumuulo tulina okuteekawo legasi waliwo abantu abatugoberera balina otulabirako ne bagamba tibajjo bayogera ekigambo kyo kiba ki era kyenkubiriza abantu mwena bali mu kamera leka opposition gubeere mutima gwo tokola zisagala kumpaana olwa ne kulumbe bankubire ne baga temukuba ki njagala buli kyenkola nkikola kiva ku ki
kuba teri yabinyingizamu ndi wadde Bobby Fuluma ndi wadde Bobby yingira va mu byaweeroofu ekyaleeta mu byobufuzi erina challenges nsaawa zino genda ku revenue labe sente ze bammanja ng'omutegesi w'ebivulu nga nze bajjo genda tini namba yange basobola ojjukwa nsobola n'ojjukwa n'ogenda nolabako nnyinza okuba ninako ekitono ennyama manje ga milioni 350 naye nga oliwo wa revenue averi n'akugamba wakoze ekivulu ebulo batwagala milioni 10 nga takoze na assessment kati bwe sirwanirira system eyo kukyuka nina bamuleko abayemperera mu Uganda yonna bawera 10 bade niyo nedda wange sifuna kuba kiba kyabuvunaanyizibwa nze na dream nga sinava mu nsi muno njagala nkyuseyo obulamu bw'abantu omutwalo gumu naye nga mbeetandikidde emyaka 2 3 ena paka ku myaka 2 gwe mmala okusomesa senior 6 gwe nkola ki gwenta kitegeeza njagala nfe ku kitanda kyange era bwe ndiba nfudde nga mpeeza tageti y'abantu benjagala okuyamba omutwalo gumu Katonda ali bampadde kyenkola ki kati ombuzaabuza ku mulamwa mbadde nga manti bano ekizibu kya Uganda bano abantu abeefula okuba aba opposition nga si ba opposition be bantu abeefula okuba aba opposition nga mu kamera bajja ne babayinga obuganzi ate ne propaganda asudde nnyo nuupu basobola okulaba nga bajjo ino omulimu gw'okolera struggle n'abantu ba wansi ne bakuteekako bikkemikolo kuba nti ennaku zino Bobi Wine yakula nnyo Bobi Wine bwomuga nti bajjo yabadde ne Museveni ekiro ne bali ekyemisa nga talina evidence takikola ki ate ne bannayuganda balaba body language njagala nkubuulire tosobola kulya sente za Museveni mu kamera body language ebeeraga public yenyini yenondera uno bojja gwe newe bakwana nti okuba propaganda nti gwe gundi gwani oyogera nnyo gwe kiswa bago wayiso bagwani nogenda ku TV no wayiriza Segirinya nga teyalya era public amenya nti Segirinya teyakola ki teyalya kakati aba opposition abasinga mujje mu byokwegula obuganzi mu bantu mubeere riyo oyogera abantu ebagala okuwulira wapi temwogera abantu bano kuba wana enduulu ezo bangi Sebagala yayinako enduulu abantu wali agenda kusinga Sebagala nduulu tewali agenda kusinga Semwogero omugenzi enduulu zino enduulu ziba za kaseera yajalagidde kakati aba opposition muganya okulwanirira ebintu ebiruma bannayuganda mudda mu kuyiya nduulu nakuteeka abo propaganda ate propaganda oyo yakosa affectinga nnyo nuupu Museveni akakodyo kakola bw'ati akusanga nga gwe muvubuka gw'okola bulungi n'agera n'akunafuya ng'ate akozesa bwe bakola ki bantu be bakunafuya kubanga siraba nsobola lwaki nzija n'enkuba lumbuye oba n'enkuba wayiswa nga alina kyakola ekigatta ku struggle amaanyi ago lwaki sigamalira ku basajja mivule ali mu kutta struggle kati kulaga akakodyo ka Museveni akadivide okuviira ddala mu nsiko Museveni yabbanga muwogo n'agamba bajasi bo bote babbi muwogo Museveni kenyini agamba yali mubbi mu nsiko omulimu gwa General Kayanja gwali gwakubba mmere nakubba byakulwanyisa tuli mu nsiko akati Museveni bakyusanga engole Jerusalem sayine yeyita amanya g'ekisiraamu nga si muki okufiitinga mu society akati President Museveni yagala no interviews nga mbadde President Museveni obukodyo bwe buli bwe buti nti ajagenda nafuye Kyagulanyi ng'akozesa omuntu ali okumpi nani ne Kyagulanyi ajagenda nafuye empuugo bawayiswa mufumbira ng'akozesa omuntu gbalowooza ti amukoza ki amumanyi nnyo kati divide and rule yamani era bwe balaba bajagenda banafuye Segirinya bagaye Segirinya tagenda kuddamu kwogera mu press conference bannange Segirinya yali nenga talyanga kati bwe public emera bawumba tutu nga mugobere ate propagandist tibawate balina kibakola mu struggle babera just na mudomo tasobola kujja nayo wa mubiri nga bajjo gwenjiyewo tasobola kuyiwa mubiri gwa Segirinya gwayiwawo tasobola kuyiwa mubiri gwa mpuga gwakola ki bwe banafuya abantu balina kibakoze especially nti ekizibu kya struggle ennaku zino abantu bakolera nnyo likes ne comment n'abantu okukola ki naye era mwena namba kubiriza mu abantu nga mumanyi muli ku kituufu kuba opposition guba mutima ne struggle guba mutima go naye bajja ne bakwogerako nti walidde embizi ng'oli musiraamu tekikulumanga gwe sigala ng'oli ki time ejja kutuuka Katonda alage ekituufu kubanga omuntu ali kwalaali Katonda yakujjako ekisaaki babajukanzijao ozanya politics gwe bayita character assassination ovaayo n'olumba omuntu ndi gugundi olinga bwoti okola bwoti oli musiru okola bwoti n'ogamba jje n'ogundi ono ali bwati ne bwati ono basajja mivula ali bwati ne bwati olowooza we tugenda okudda simmwe be bagamba mu abatali bayivu abanoonye ebyobufuzi by'e Uganda anti kakale ekireetedde okwona ebyobufuzi by'e Uganda abayivu baafuuka basiru kati basajja mivule musiru ate nga musajja alina degree abadde mu America kati basajja mugulu bakola ebintu kakati ate basajja migulu yeteeka mu kaliba yange agenda ku TV n'aleekaana n'ayiwa endusu n'agamba embizi y'emageretta abantu naye nga byayoga tabiinaako bwino Bobi Wine gogamba atta abantu talina wadde akapisto Bobi Wine tamanyi nakuba pisto Bobi Wine talina sente zigula bayeekera ate bw'ojja mu kamera n'oga nti Bobi Wine ottama kitegeeza gavumenti yonna Bobi Wine agisinga amaanyi njagala tukozese logiki sometimes nga mukozesenga logiki tomala nga agogera bye mutamanyi bw'ogamba nti Bobi Wine ottaba kitegeeza Bobi Wine ye president ali mu buyinza alina license ku mmundu z'embuya Bobi Wine yafuga boda nti emmundu ezo ezinga ne zitaba kitegeeza Bobi Wine alina connection tabajasi bali bagonda Bobi Wine ye commander waabwe ni chief kyabalagira kibakola ki kati basajja mivula mu promoting Bobi Wine psychologically n'okulaga weakness ya government nti opposition erina amaanyi okusinga government eri mu ki kuba bw'ogamba nti Bobi Wine yatta abantu nga goyina government eri mu buyinza
nga gwe commander armed forces nga gwe akulira police ne Bobi Wine omuntu omu noga nti yatta abantu kitegeza government yavaako da Bobi Wine yagifuga kati which means hide wine mbaga kati Bobi Wine elected president tiye commander in chief yamanyina abantu abagenda okufa yamanye mundu ezingira mu gwanga tebe nyine bekubaje kyengamba nti omutwe obuze kibuzo noga bafa bajja batasoma twingira mutemi kubanga ati abasoma tebalina lukiti mwenzija kukamenya nti Bobi Wine atta abantu mba muwadde mileage mwenzija nti Bobi Wine atta abantu banda zenti yali ni charge yeggwanga okitegedde bulungi kakati nze ategana agendo yasalawo kubanga muteeka lyobwa president Museveni yayina authority mu constitution ekkiriza omuntu omutamuteeka kalabba kitegeeza oba ogambye nti Bobi Wine ye commander in chief alina olukusa nti bajjo nze nja okufa mivuloddeko gunjoddeko kitegeeza ekikola genno nti eggwanga terikyalina president wali omutuufu yani n'amagye gakikulaga nti Bobi Wine awamba alina drone kitegeza n'abamagye bali mukulu Felix Kulaye n'abamagye bakkiriza dda n'abamagye bakkiriza nti omusajja ono yali ni kyaji ya security yeggwanga ffe twalemwa kubanga njagala tujjukire ekintu kimu mu abantu abano ku kamera President Museveni abadde ku bintu bibiri nga yeewanyisa security muli baavu ne nabawo otulo security Bobi Wine yagimututteko nga yeewanyisa freedom of speech wano omala okwogera ebigambo nga bino osobola okutambula ne tumanyi kigenda kuddirira kitegeeza bu factors obuwi government webadde esigaziza buweddewo nsembeera kufa naye kati nga Museveni ayimira akazina n'agamba twaleete eddembe twatere muri twafuna obojerero twali kitegeeza kati President Museveni ne ebintu ebiri byadde yesigamyeko tebikyaliwo bajolyo kubadde wala namwe nga biri nyomba nabya bufuzi bani ababatu Isima yagenze ngobadde otegera obulungi abadde YouTube social media mumanyi nyo Isima abadde mukwano gwange watidde saatidde kubanga bana abasajja okujja mu nsuko eruwero batta abantu emiramba ameka emitwala ata nefa akantu kamukafaayo netukifuula ensonga kitegeeza tulina kufa kyenjejje bota Isima abantu bongera okukyawa government y'NRM bwebata bajjo abantu bongera okusiikuka emitima ne bategeera nti government ki kubanga kyemujja kwagala kyenji mwe namwe n'abantu bakukamera nga muti okufa musalewo kimu mubeere mu mbeera embi mukuze obwana bwamwe mu mbeera embi oba mulwanire embeera ennungi tugende lumu kubanga tusobola kugamba tuli mu kuleeta mukyukakyuka tuli mu situlagwa atudde mu kutya okufa eyo n'obisuubira mu kyenji nze ndi mugumu nnyo era nze nina biriifu egamba nti bajja kuttayo omulambo gumu gavumenti ya Mwami Museveni eveeko omanyi lwaki nkyagala nnyo oba eri ba mistake ne batta bajjo oba balita Bobi Wine oba balita Segirinya ne emmandu so ne government etudde kutayi mu bomu n'ebigambo byogera mu lumbe mbijjukira bulungi byonna nze nabyogera ate nga ndi soba kino government etudde kutayi mu bomu eri kujeeke nti akantu ensobi emu bweti ngala walaba ensobi yebugerere ejja kuvira government ya Mwami Museveni egende mbuza nti lwaki tibanna Uganda wegererezanga nnyo abantu abatakolaga busungu ku face nga kati manyi ngenda ku example y'abasoga abasoga mubayita basiru naye omusoga ayina emputtu omusoga osobola okulanga ekivulu ng'olangiddemu ne kabaka waabwe ne batajja naye nga bakolaga nti bagenda kujja kati bannayuganda batwale ng'abasoga mubafuula okuba nti bategeera mubatwala okuba nti batiitiizi naye omuntu omutiitiizi kaalisituka wakati bunaku gavumenti egenda eyongera kuzimba busungu ebalumya obwavu insecurity y'amaanyi etta abantu bangi abafa enguzi y'amaanyi abalina ssente batono ggwanga limu lirina ssente lyeyagala ate nga neyo mu ggwanga sagala kusawundinga kubeera tribalistic nga n'abanyankole bangi nnyo abaavu aboolubatu abanyankole bavumaganya obunyankole kuba njagala nkubuulira obwavu obuli embala tobumanyi muwendo era nze nvumira buli muntu ajja ku kamera kikulukuta amata naye abanaku bangi bamasiikini bangi embalala era saagala gwe omuganda omusogo omucyoli omukyopobera owala n'abanyankole mulimu kagurupu k'abantu abatawera na 10 akababonyabonya ne kavumaganya abanyankole n'abanyankole nabo bali bubi era temusosola abanyankole kuba abanyankole abamu batusinga n'okuba obubi ziwala gwensanga mu faamu nangamba kale bajjo nkwegomba nga omunyankole yeegomba bajjo kitegeeza bwe mwagala nga tuli ku kozi ya kukyusa ggwanga musoke temunyiigira abanyankole bonna babula mubaagala naye mulimu mumunyiigire kale akakabonda akatono akatutte ssente zammwe naye si banyankole ki banyankole bonna ebyobufuzi bitambuliza ku emotions you crying baby oba okyayogera amaziga ne gavayo nakabaddize kale kankubuuza ani agamba nakabaddi ani ndeetayo vidiyo nga nkaaba ndeetayo vidiyo nga nkaaba mpayo vidiyo emu nga nkaaba abantu balinga balowooza nti oba olina kyogoba kiki kyengoba kandi nkugambye nagobye ofa ya General Muhoozi kati nsobola okonkonawo ofiisi yo ng'oli minisita ntopa kyejagala ng'ogobye Muhoozi nsobola okugenda mu State House Museveni n'agaana okundaba kitegeeza ebiboozi byammwe biboozi by'abawumbatuutu basirusiru bwe bitwala nti nze bajjo sirina winnyingira ne batampa kyenkola ki naye mba njagala contract njikola ki naye kati ovaayo ngambye obuvunanyizibwa bwe nnina obungi njagala obeereko mu ngatto zange olunaku bw'ofuluma n'akakadde tokazzayo waka
lolitegeera ne bwokera nompa budget ya Uganda nze budget events nenga nze njukulira nenga tokyusiza mbeera z'abantu budget efumuka nekola ki nina omuyimbi bamuyita mukwano gwange Bebe Cool osolo mu obuwumbi 8 ne bugwa mu dakika 2 kitegeeza ebitwala center ayina biki era Bebe Cool mwewunyo butegata ko babajje kulaba nga tuyete eddoboozi erya wamu system ekyuke ekizibu kya Uganda kukyusa justice system ekizibu kya Uganda si sente ekizibu kya Uganda sente gwanga lyavu ne kufuna mukulembeze asobole ku respectinga institutions nga financial sector yetengeredde nga president si yagisalirawo sawa zino kimete muina governor president ye governor yamanyaze mmekezi yingira kati omuntu omutasobola kufuga bizibu abantu milioni ameka atano ekizibu kya Uganda buli institution kubanga yetengeredde ku mulembe gw'abajjajja family kubanga nzengera ne kugamba ekigambo kino nti government ya Mwami Museveni ebikolwa byekoze bisinga ya Amini n'Obote combined nti ba Amini batanga abantu ne bayinza kuba batta abantu babiri ebiseera ebyo tewali nga social media kumanyisa nsi gonna uli nti Amini basijjana ne lumu nenga sijjana ne lumu lyekka kubanga nze abantu abafudde ku mulembe guno bangi nnyo okusinga abantu betwawulira bafa ku mulembe gwa Amini ekyo njagala okkirize nange ate Amini yakutanga amaze kwetegereza nti kituufu yagala mujja mu ntebe kubanga abantu abajja no Idi Amini ndadda mu ntebe abamaje bamulyamu olukwe nga bakozesa Julius Nyerere yakozesa nga bamaje anda Amini zirujibu ate mukugwa kwa Amini kigambibwa nti President Museveni yakiri behind kwa President Museveni yazasula buli government ezibeerako President Museveni buli government ezizisuka badazi na mu mukono kati President Museveni alina amagezi manji ayinza nakwanga yakolanga ebikolobere ebyo waliwo possibility okubanga mukugwa kwa Amini oba mukugwa asimu possibility buli government ezekyuka mu Uganda President Museveni agibaddemu n'omukono ekyo kyogeranga okugenda kwa Amini kwali kwa President Museveni nti osanga yakolanga ebikolobero Museveni yajjanga nabba muwogo n'asiga government ya Amini yebyeki nga yagala government eveeko nga bwe nagambye kati omwana wa people power asobola okuvayo n'avuma bajjo ti bajjo state agent bajjo mbega naye nga amalamu maanyi butakola kino kyenkola ki kati ye President Museveni abo olabanga omuntu nga yeesibye ku bantu bannankyukakyuka nga abakombanya ali ku tactics za President Museveni zakola ki zatambulira mbabuloga bangi balaba ku social media nga bamalamu abantu amaanyi nga ate beefula nti bankyukakyuka kitegeeza President Museveni yabeeranga mu government y'Obote nga minister naye nga akola ebikobero government bagivumaganye era njagala Bobi Wine obukodyo buno obubadde Bobi Wine agenda akyuka alaba omukazi mu America yamuga tuleeta mpuga Bobi Wine asituka n'awolereza mpuga nasanyuka nnyo naba nti Bobi Wine akuze nasanyuka nnyo asiga Bobi Wine yatandikirawo okukola ekintu ekisiga situlaga eri wala kubanga obumu ku bukodyo bwa President Museveni ajja n'akusiiga ekibi ye ne yeeyunja ne banyigira mu ggwe nze sirina kibiina kyayafuzi ndi w'abantu bonna nenga kisaawa zino ndi affiliated to NUP nenze ndi ne obawe ni ali mungoli eyo nyigirizibwa mbulire ebizibu ebirwanira bili abiri mukaga NUP tegenda kubaawo mbu abaana bagira ku muyaga bagira ku eva tosobola ku dictating ante NUP tegenda kubaawo NUP egenda kubaawo because ebizibu bya Uganda tebinaggwawo NUP egenda kuvaawo nga Museveni aterezeza ebizibu njagala mwe namwe n'abalooza ate NUP bili abiri mukaga tegenda kubaawo NUP tegenda kubaawo singa enguudo zino ezitukanya bazikola NUP tegenda kubaawo singa enguze eggwawo NUP tegenda kubaawo singa ettemu liggwawo NUP tegenda kubaawo singa nepotism ne tribalism biggwawo nga bogana n'osoma Makerere bajja kuwa omulimu okusinzira ku buyigirize bw'oyina tebajja kuwa mulimu okusinzira ku connection na tribalism oba na technical know-how nga bakuwa omulimu okusinzira ku technical know-how NUP teyina gyeraga because ebizibu bya Uganda NUP ebizibu bya Uganda bagiyita mbeera mbi nakibayita poor service delivery bweterera NUP tesula nesira ate obuzibu omuyina mu government yeni mukozesa amaanyi mangi obongo bonambo bumalidde ku Bobi Wine okusinga okutereza kibayita service ki kati obusiru bwa government yeni eri mu buyinza kambuyite busiru bo bagamba nti Bobi Wine kyekizibu ky'eggwanga ne batamanya nti poor service delivery kyekizibu kyaki tosobola kumalawo Bobi Wine nga abantu bakyafe mulago nga basitudde ebyenda tosobola kumalawo Bobi Wine nga amasanyalaze gatote Uganda Egypt bagotera ku sente nga mu River Nile mwegava fe tusasula sente nyingi era gasiba tegaliiko okimanyi waliwo ssaawa zino amalwaliro agatalina generator okimanyi nti mu region hizo nazo nate balina byuma bya kansa njagala mpeyo Eastern region government yagala abantu Ministry of Health sente zonna ze babba zino eza COVID singa baga nti mu region katekemu ekyuma ekijanjaba kansa Central nefuna Eastern nefuna Western nefuna Northern nefuna ne tubanga tulina cancer referrals machines ne mu Uganda ekyuma kya kansa kiri mulago kiza nakwate kikola bulungi kati ngo ngante NUP egenda wango already system eri inflated nga tebalina ne infrastructure zibalimye okukola kitegeeza nti NUP egenda ate kwebaya amanyo because waliwo abana age group ya mw'abato abadde ku myaka 14 15 17 tebagenda kubaba amanyi nnyo nga bo tubanyumiza bino byenjogerako bajjo nga bo bagala kola ku mukulembeze mupya okimanyi nti waliwo omuntu atamanyina bya bino byenjogerako bya kima kya kansa nga yagala kulabi ku mukulembeze mupya bajjo inabo crediting yabali mu government abakoze obulungi mwe bali abantu mu government mulimu abantu bakola obulungi jeno Edith Nakalema yakwata bali benguzi mu police mulimu omusajja bamuyitanga David Muhozi amekomanda yali ategeera nnyo
General Katumba Wamala ategeera nnyo Afande Damulira ategeera nnyo si bandi okumpi nze ndaba engeri gye bahandolingamu abantu bwe tuba twogera mazima mu kamera Edith Nakalema David Muhoozi General Damulira General Katumba Wamala abalinamu humanity Tayebwa Deputy Speaker yayinamu kibayita humanity Sale Musaro yayamba nnyo nayamba n'aba opposition saka bintu bigire aba opposition abasinga abakukuta parliament nga bagira ku kadi ya Salim nga bagira ku kadi ya Salim Musale nti Salim Musale bogende uweze tanjagala Sale ze Sale tanjagala era Sale tampanga ko buya ni mu kamera wano ze General Salim bantu basinga okuwala na wala na nyonze abadda wala na nyone yisima abantu bawala naba akati akola ne coach aya tayagala muntu ayogera yagala yesebo ina bakwano bange bayagala ennyo era njaga simanyi kaviro begenda kutamba General Salim Musale ne ate General Salim Musale ngenda fumo kula nge mtukako nyambo mweza information eno tize goto yagala sola kujja mu public nenga mato ina kyo yambi kwanza manyaba opposition nga sola bogano ko kamera nga basiba wasale ya babezao watanjaga zasobola zero gamba ngo yagala Sala asanyike muganti bajja ina ekizibu Saita sobola kunyamba kitufu Sala yanyamba kedda inako banji kakubule Sala yanyamba kedda samanyize segana edda yanyamba ko bali batwala ennyumba yange yebuna mwaya edda nampa yo milioni 75 nenga za nyondo miaka ngena miaka ena kweta kintu kyo kandi ate nina abantu babuluna kwasiba abayamba ate nga opposition ngaka message kavuga nti General Salim yankoze eki babajja abantu bakumanyi kwogera mazima nze njogera mazima abantu abali mu NUP nga ba sponsoring bwa Mwami Sale 40% so to mentioning Beo bakagabo nazali project za Sale Dr. Kagabo zona project era buli muntu golaba Kyagulanyi gwata feeling bulungi omanyeza ali ku project yani ate ali opposition Sale gwatayambye manyize sogera mwagala kuwulira tuli ku TV twaha Kagabo teri opposition abasagala ko nakaliya zaabwe kuba kati asikutya nagambe nti webanga dala ndi mu opposition tekingasa kujano kuba opposition nemwe benjogedde kumanya abali sente za Salim Musale je bali nga bali ate muri banji nnyo nga bali mu opposition nga bali opposition ne ate Sale kyasinga Mwami Museveni oba kyasinga mutabanyi w'omukulembeze w'eggwanga nti omutuukako mu maaso tasosola kibiina kyaki tasobola gamba nti gwe Abitex va mu NUP akuyambanga bokola ki nti ayina muntu wadde mafia kamutwale nga mafia naye atayinamu omutima omusaasizi ate ongambye abantu abali mwegogabadoga ati ndi bayasire kati mbadde nkugambye Sale Musale Edith Nakalema oyo Damulira General David Muhoozi Wamala Muhoozi muka General Katumba Wamala niyo mmenyera amanyaga abakozi ba government nkubuli ntono mulungi ono mubi speaker yani deputy speaker ali hamba yotali hamba anita amonga inamu kumalala yaloza yatuuka nnyo aloza speaker asoso kubera mu parliament manyize njogera amazima kati chief justice simumanyi mberazi kwa simanyi gwe yali ayambi sagala kujja mu kamera abate bayina amalala mangi bakola kuwangula kalulu nabako bakola kujja Joyce nabaga takola nti ayagala kukolera abantu kinagambe nti akolera kabampane neze ngamba omuntu nga Sale Musale nga David Muhoozi nga Katumba Wamala nga Damulira nga Nakalema njuguli abalala nabanja muntu naye amabati gantu ayagalamu abantu nabanja naye mpulisi muvubi nabanja naye namu weakness ye nti Katonda agamba asitula abanaku n'abatuuza n'abalangira ayinamu ku malala amatono okiwa kubanga takutuota kwanguyi nabanja ne bwenjagala mufuna kati nze sina gwe sifuna kabe teri muntu mu government gwe sikola ki naye ndaba omuntu kati nga amonge ayinamu amalala yenyi nyimbwa abantu musimutukirangako naye ku kamera ndabikira okubanga tali friend nga bolaba Tayebwa asobola okuyita ku street sigamba era naye abalowooza nti NUP ejja kuvuma NRM si kituufu era nze Bobi Wine namugamba twayogerako ne muganda yakimanyi waliwo abantu beweetaaga okukola mu government yo mpuliriza katono kamala okumala ekintu kino nenga Bobi Wine nemugamba ngenda kulondera cabinet y'abantu ba Museveni abalungi nemugamba bwayaga kukola government ejja kuba Bobi Wine alina okufuga ku ggwanga nemuganda tajja kujja togwe baba NRM bonna bosanze muki tuli mu politics kati wekintu ekikulu tetuli mu politics wakadama kuvuma tuli mu kibaita original politics nti eggwanga Bobi Wine amala wangu atalina kukozesa abantu basanze muki mu system kwa system ebanzi bukubeera inflated kati Bobi Wine yetaaga abasajja abali soba nga David Muhoozi tanywa mwenge Badamulira tebanywa mwenge Nakalema tanywa mwenge olaba ekyakulya Nakalema kulwanyisa nguzi mbadde ngamba Batayebwa tebanywa mwenge ati teri mutamiivu afuga ggwanga Kaya ngakule government ilaga kino mabanda bako kamera NRM ekoma ku President Museveni tobera mu State House noloza nti bijimu yo agumize ekimala nteri gwa gulumize atali agenda kuddamu kufuga ggwanga ate ndine ggwanga okutera kino kitereze bajonze mbyogera eggwanga okutegera tribe endale ino kikwatamu
ati twandizeyo mu nkola ya federal nga abasoga bakikwatamu 5 abanorthern bakikwatamu 5 abaganda bakikwatamu 5 n'aba west nile bakikwatamu emeka buli region negabana ku kibayita national cake era mu government yakontwala speed nkugambye nti Bobi Wine bwana wangulo wa president oba tugamba 2026 ayina okola n'abantu wano wammanga tosobola kwewala Sale Musale tosobola kwewala Damulira tosobola kwewala Muhoozi tosobola kwewala Nakalema tosobola kwewala Katumba Wamala tekiba kikyusa kubanga bana abantu singa bali bakolera mu system eri straight bandi badde bakola omulimu gwabo nina bona babagala okuyante balina buyambi ate mu 7 tayagala muntu akola bintu bituufu era mu 7 tekikwewunyisa nga abantu bonna abanyiga kubanga Sale Musale akaba obwavu ennaku eruma Sale Musale oyo gola bolumu naba nga talina budget nga alina kusabiriza ati mu government ya mu 7 teri atasabiriza asabiriza twamugwako kedde eggulu n'abayimbi nga talina za kutuwa za kulya nga naye alina kusooka kwegayirira muganda we owayinyamba ompeyo abasajja bali wano bantu mama ate ekimulumya obwavu buli sawa abaafulumya era ekizibu kya Uganda bakiyita General Sale Musale nti yakwatiridde mu 7 mu ntebe Sale Musale n'afa mu 7 avaako enkya bino byenjogera nze mbyogera Sale Musale n'afa mu 7 ntasula kuba Sale Musale ayinfluetinga okuva ku ground buli muntu gola bawunye enkwawa abasobola mu information akitegera bulungi nti teri kintu kyatamanya kibeera kuki kakitegeeza yempaji ekwatiridde ani era omuntu yenna ayagala okuwamba government ya Mwami Museveni asooka atte Sale Musale otegedde bulungi kyenkugamba kakati na Bobi Wine kinamugamba tuwe tuba tuze mu ntebe tulina okukozesa abaana abali kubanga abeeniale musibalabe baffe ekyo njagala nkyogere ku kamera abeeniale banyigirizibwa okusinga n'aba opposition bino nze mbyogera mutayagala kukola ki kuwulira ti Bobi Wine wangudde obwa president genda ononye General Katumba Wamala musajja mukulu bawambye government nga kwali omufunako kibayita political knowledge tebiseera ebisinga okuwamba government olina ogiinfulatinga munda Bobi Wine sawa zina ino kubanga amekomanda ba East Africa bonna mikwano gye tasobola kuwamba Museveni nga tolina connection mu magye mpuliriza bulungi kwembanga nkusomesa politics omuyige bamuko papa tisawa zino buli muntu ayagala okujja okuwamba Mwami Museveni soko ingire mu system ze za magye soko bafanane si bafana basoke bakukiririzemu nti kale fine abantu ba wansi tukuwagira naye amekomanda njagala mwawulemu abanda bako kamera okuwangula akano okuyingira state house kirala mpulira otegera bulungi okuwangula abantu abasobola okuyamba okuyingira state house beba General Sale Musale nga bakwano bakokiririzaamu kati General Kayihura tiyali mukwano kwa Bobi Wine nange beba sajja abantu yambye okuyingira state house era nabo abantu ba wansi bwe munaavamu ono politics okuba enduulu ne mumanya nti kati mwetaaga buli muntu omuntu agenda mu state house akola atya taba na mulabe bwasanga Muhoozi mugyeko amagezi bosanga Museveni yennyini tula nayo mujjeko amagezi learn how to use people buli omu ofuna amagezi gokola ki obuuze Museveni siwagira mawo okuyingira government kwati mawo yayingiza busiru Mount ya usinga siwagira muntu mawu yandibadde atafuna bufunyi tactics ku Museveni we yabula okuyingira government n'okukolera Museveni okolera Museveni tekirina makulu Museveni alina amayembe alina abachwezi kasito Musembera n'omukolera ofuuka ye Museveni alina amayembe era alina abachwezi kasito omwesembereza totegedde dogekiwa njagala ontegere bulungi nti Museveni use his people use him mufuneko amagezi g'okuwamba eggwanga omala olumbe nga ne boona ogenda n'olumba Balaxi y'embuya amekomanda jagamba mumuleka ayite wakola ki Museveni ye tactics gye yakola okuinfluentinga government y'Obote ne titokere lutwa ne bwe yasanga bakayira mu nsiko n'asanga Nkwanga tiyadda mu kuyomba nakayira na Nkwanga Museveni yalina mission ye tinjagala genda kuwangula ki yagana n'alimbalimba kayira n'alimbalimba Nkwanga bwe yamala owangula n'abeefuulira kigambibwa it's alleged nti yabatta nti yabakola ki kitegeeza nti Museveni was born a leader nti yalina amagezi amazaale n'ajja n'ayuzinga bibajjo n'ayuzinga bimuvule n'atuuka wakola ki kati bano abantu tosobola bafuulira ba enemy bo tosobola kusanga amekomana n'omukangakanga tigwe bwe nfuuka president ngenda kukusiba befriend him mugjeeko amagezi mwefuulire ng'omaze okufuna kyokola ki eno politics gwenjogera wa kintu kikulu naye twatuuka batya babajjo okubanga nabo bateesa edda babayitanga bamayina kati bajjo nti ati nkugambye tubakoledde nnyo bazimba temulina kye mutuzimba temuzimba basiru atogana ozimba oli atambula gwebagambye kati ate omusiru akyo oba omuzimba tonzimba bajjo content we yamwezimbira si mawulire bantu bameka boonoonya kitegeeza nina ekyenjawulo abala kibatakola ki kitegeeza gana amazima gengamba mu kamera abala basobola okujja wano ku gundi ne batayogera mazima ne beefuula nnyo aba opposition kuba kati omuntu wa opposition yamanyi genda tunula mu kamera vuma Museveni tayogerayo kirungi nakimwe eni ali mukyekoze eki
kubanga baba bagenda kuyita state agent era bajja kubagamba olabe ekisajja ekikolerani naye nga ate nze nkugambye amazima nze azolonga aze nkugamba ekituufu bwe kiri bwe ngamba nti bw'osanga abamajje abo kubanga nti kankubira ekintu kimu abamajje babonaabona okusinga abantu ba wansi asitula ogubundu nga bamuwa emitwalo ameka kati bw'osanga owamajje simulabe olw'okuba akolera gavumenti owamajje emutwale nga muganda we bw'osanga owa poliisi mu defriending mufule muki bajja kukola nte kyanga yagenda okunyiga obusalagane naye bajja sijja kunyiga oba tonayisizaako ki omuntu ng'oli mu sitwago okununula ggwanga beera mugezi so tokozesa ebigambo tebijjako gavumenti ya Museveni ebigambo byatiisatiisanga obote Museveni ate ekintu kye bayita action Bobi Wine babajo events soke tulaga empisa elite class ina kasente n'abasalirawo eggwanga batukkiririzeemu gwe bajo events oteekeko ebivulu mu gavumenti oyina abayimbi bopromotinga okera noteeka ebivulu n'ofuna ssente otambula free bino ebigambo byoyogera omuntu ayinza okubuuza naye bino bajjo byoli mbya ddala kakati gwe okumbuuza nti byaddala kakati gwe kankubuuzemu ekintu kimu kakati ombuuza nti byaddala okumanya muyina enkola ey'ekyalo gyempitalo urban excitement nze bajjo okujja n'entegeka ekivulu kiŋŋaanirawo okwogera ku ndowooza yange y'ebyobufuzi nga babigaana batya kubanga boŋŋaana okutegeka ekivulu kakati Kyagulanyi kyamugana okupafominga Museveni yakyogera lwatu tiyagenda ebweru n'amusalisaako obuyambi Museveni tawala na Kyagulanyi ng'omuyimbi Museveni awala na Kyagulanyi yamusalisaako obuyambi era mu abali babuusabuusa mbu Kyagulanyi simanyi yali yakola ki ye muntu asinza bakita crippling ekonomi ya Museveni Museveni engeri gy'alina omululu gwa ssente awala na Kyagulanyi talina obuyambi bwe yakola ki era yagamba nti agende mu nsi z'abazungu gye abayimbira gye yagaana abazungu okumpa ki Museveni tawala na Kyagulanyi nti kuyimba amwana kumanga Museveni ayagala nnyo ssente amwala na Kyagulanyi kuzibikira bituli bye yajja mu ki nze bajjo sigenda nko bweru ne ngamba temuwa gavumenti ya Museveni buyambi nti oba opposition yenna oba walukagga bamukkiriza okuyimba because tagenda nko ki tebina kye bikwana naye kati Museveni ali ku revenge nti wagenda n'ogamba abazungu ndi mubi ndi dictator kati genda oyimbire mu nsi z'abaki mayi temwagala mazima kati Museveni talina muntu gwawalana nga Kyagulanyi mu bulamu bwe kubanga yamutemako ebiwawaatiro nti dictator yenna bw'omugyako ssente ate omutta kati obusungu Museveni bwalina ku Kyagulanyi bwa nsimbi ya blockinga percentage ya ssente yalejja mu Uganda ababbi beze baali babba bwe busungu talina ku Kyagulanyi nga muntu era n'ebino federation bagenda bakola kansubira nti binaabamu amagezi okulwanira Kyagulanyi adde ku stage federation y'abapromota mwogera bye mutamanyi kiko mwogera nyo musamwasamwa n'ebigambo ate zilonda nga mu interview za kisirusiru obumbi mukago abadde nga babawa ati byali mwera ne buza nti bajjo yirudawa ku bintu bya sente bidduka federation za kankubule sagala kufuka wa Kibogwe federation y'abayimbi ne bapromota balamu yakola statement ku TV nga asaba deputy speaker nti twagala obumbi ameka public ne yogena na propagandist baja babawadde obumbi 5 babawadde obumbi 10 government ene liko yagote ina obumbi 3 begenda kuwa bayimbi government eliko yagote ina obumbi 5 begenda kuwa promoter neja bawa yobu sente babukaya ne federation yekobawo naye kati walimu abantu nga alina omutima gwa federation nti Moze Radio yafa lili yalimba bazi mukyala wayizo okuba ali muri hub ngano mwana wa Moze Radio abona waliwo omuntu ajja ogenda okuyigira mu federation nga ayagala kulwanira corporate waliwo omuntu agenda okuyigira mu federation nga ayagala kutereza bapromota baleme kubba bayimbi n'abayimbi baleme kubba bapromota waliwo omuntu agenda okuyigira mu federation eyo nga ayagala bambi nga yekiririra kyo bwafa abayimbi ba Uganda bonna banaku Michael Jackson omugenzi Michael Jackson bwe yafa asinga industry ya Uganda yonna obugagga achafuna emyaka n'emyaka n'omwana Michael Jackson tali yavuwala ne muzukulu we kati bambi abantu abamu babatomeza federation nti bwe munajja mu federation tugenda bakolera ekitunga bolaba Kenny Rogers nga bolaba Jim Reeves nti yafuna accident mu nnyonyi olunaku zino olima lwaita This World Is Not My Home lukyayingiza ssente okusinga ennyimba z'Abannayuganda bonna Oshtegera ekyandibadde ekigendo kya federation ekyo bambi abamu bayingiramu babakoze kubanga bogamba nti bayingiddemu because of 30 billion abayimbi bali bameka mu Uganda buli muyimbi jafuna emitwalo emeka kati emitwalo 2 gye bayambe ki ndi mu yaba promoter era nagano ogenda ku bukulembeze nga kubanga bali bagenda kunziba omu nga sobola kwogera bigambo bino nze ndi freelancer mu federation bwekola ebituufu nga njiwaana bwekola ebikyamu nga njikola ki nga njikuba ekikola ntwala ku speed naawe ensonga sizimala okuzinyonyola bulungi kubanga federation bwenekola ebikyamu nalabye nga mugifudde byabufuzi federation y'abapromota twatesa no yabitex tusoke kulwanira Bobi Wine adde ku stage ne mutuukawa anti kati bana gifominga baba na malo gifominga erujja kwanga ebbaluwa ziyitingana fe twagala Kyagulanyi ayimbe njaga otukuba tutya ne bakibasaanikira bana basajja bali biza ne babalemesa anti kati batulemesa nga bi federation yawe tubibalekera
kwa muganti mukoze federation si ya byabufuzi ane mugana Kyagulanyi okuyimba nze basijuberamu kubanga namwe abayimbi bawoninga ku kamera kuno simanyi ba interview ne tambula nti mulabe buli sector badde yamanyi government ne jingiramu yagwa government yayingira mu basubuzi ba pamba ne bagwa nga yefule bayamba yayingira mu bavanira ne bagwa yayingira mumpulirize bulungi mu abanda ku kamera yayingira mu basubuzi bemwanyi yo government yezera kulaba kintu kyamanyi yayingira mugeze n'omutima ogw'okuyamba kumbe yagala kisuula kakati mu federation mukola mutya temutunulira busente bwa government mutunulire kutereza mulimu ki kwa government ejjakoloza nti bawambye mwenna tejjabakiriza ejabajjako eddembe lyammwe ery'obufuzi ejabaddako endowooza yammwe eroze tegenda bafugirawo temukola federation nga mwagala government kubawa busente mukole federation nga kutereza kwa munakola federation nga ddala mugenda kola bintu biri straight mulimu obugagga bungi nnyo mu process eri straight okusinga obusente bwa government nti bwokana bakomyawo corporate shibe nyimba zo sobola okufana emyaka nesikola obuwumbi 3 government besobola okuwa omulondo ki tinjagala mube ne bigger picture mweno federation nti bwogiyingira mutolemesa Bobi Wine tolemesa Kabako tolemesa Walukagoba John Black bona mujje bayingire era nga enkola entuufu nalala ku association y'aba promoter federation y'abayimbi temwandiko si bayita regional association Busoga neba na association y'abayimbi eyayo Northern Irango neba na association y'abayimbi yabayo Western neba na association y'abayimbi buli gwanga buli region netugamba nti bamuyina kyemusase bamuyina decision gyemugenda okukola kitandikira ku region nete mujja kugata buuma semanyina region superstate bubina bino obuli awo obwabafere mulozenti mugategeera abayimbi mu ggwanga mukole association ng'emala y'abantu era bwe munaagaana okukolera amagezi gano gembawa era nja kujja ku kamera wano mbeekubire kuba mbasobola obu federation nsobola okuba mu dakiika 3 netasobola kyekyanga nofuna ekifo kuba nalaba Balamu akola omululu ng'alemesa Abitekisi kuba Balamu yali ayagala kola kalulu ka bokisi babbe ka Abitekisi nga takakiririzaamu nga ayagala kalime kuba ka president kaki mukwano gwange kuba twava wala nze seegana bantu Balamu mukwano gwange netanjagaliza osobola okuba mukwano go nga nkugambe ntya nga buli success gyenfuna ekuluma ate Balamu yali antuteka awantu wonna taayina we yali antuteko Balamu tasobola kwagaliza ofune Balamu n'olumu yanjeregako edda bwe nabeera nnyo w'amaanyi mu people power naŋŋamba vuma Bobi Wine nkuwa essimu ekintu ekyo kyannuma nnyo ndaba naŋŋamba ndi levo za ssimu kati Balamu okumanya amanyiira twalina mu office ya peace mu tuziro aba Abitekisi naga kati bajjo ina amaanyi nenze tunula mu kamera ga nti Bobi musiru nkuwa akasimu nentegera omutima gwani era sobola muteeka mu bintu by'amagezi ate ekyokubiri bankomyewo mu kyenji nkomyewo lwabuvunanyizibwa bwe nnina na bizibu byempitamu nti expenses ezimpitiriddeko nze Bajjo bwe siteeka ddoboozi lyange ku Uganda kukyuka teri kigenda kukola ki Bajjo n'ebibuuzo bibiri ekisooka kigenda kumaliriza nekya music naye kansooka ekya Kyagulanyi abantu abamu beebuuza nti Kyagulanyi byazaakola bannabyabufuzi abadde bonna badde bakola opposition ki Kyagulanyi kyakyusiza mu byobufuzi bya Uganda okusinziira mu ndabayo Kyagulanyi kyakyusiza mu byobufuzi bya Uganda kati buli omu yafuuka ddoboozi lya bulamu bwe naye kenyini awunye enkwawa osobola okwekubira endulu ne bawulira kyoyogera Kyagulanyi yaleeta kirasi y'abantu gye munyuma okufuuka abantu b'obuvunanyizibwa Kyagulanyi akoledde abayimbi emirimu ezo federation singa si Kyagulanyi tezandibaddewo ku bwavu bwa gavumenti eri mu buyinza tesobola gamba nti ngenda kuwa abayimbi 3 obukadde 3 nga mbulinayo kubanga abana basajja tebatwagala batuyuzinga buyuzinzi buli munnayuganda alaba Bajjo wano bana abasajja tebasobola kukwagala ku mutima wabula baagalako maanyigo bo bamanyi tugenda tukozesa kibajjo tukisuule kigwe mu public kifuuke kiwemeneko nga kibasajja mivule Kyagulanyi yaleetedde Bajjo okubaako eddoboozi lyakola ki Kyagulanyi yaleetedde Bajjo okubanga naye alwanirira nga Bajjo muhuza asobola omuyita bagende batule n'akola ki gabadde maanyi gaani Kyagulanyi yaleetedde bafuulu figa okubanga basobola omuwa omulimu ku Soroti TV olw'amaanyi ge bakola ki singa si Kyagulanyi singa takola eyo naye olwa vibe gye yateeka mu struggle n'okuba nti kati ebigambo byayogera bya magezi ate omuntu wabeera ku nkyukakyuka obaako ekisa kya Katonda kubanga buli muntu abeera ku saidi y'abanaku n'abanyigirizibwa Katonda yakuteekako feva era Katonda yakuggyako ekisa kyo singa otandika okukukuta singa ojja mu kamera wano ne bakubuuza nti baani abakoze ebirungi mu gavumenti gwe n'ovuma buvumi nga toyogera mazima era waliyo Katonda yakuggyako ekisa nagana naye Bajjo omusajja gwe bayita General Katumba Wamala omuwalanira ki nga General Katumba Wamala yagamba Kyagulanyi one time ojja kuba president era opposition ya Uganda singa ejjamu ebintu ebyo ne baliyo nejja nenga nti luno oluguudo kituufu mululimye mwebale kukola ki naye ne mutavuma birungi ne muvumanga bibi byokka nti omuntu wa opposition omutuufu kibayita opposition kuwakanya bikyamu si kuwakanya birungi bwe ngamba nti Sale Musala alina abantu bayambye aba opposition bemmanyi kubanga gaba mazima naye opposition beefula ate abasinga okuleba bajja mu kamera ne beefula nti bakola ki era singa aba opposition amwalinga Bajjo nga mwogera ekintu nga bwe kiri Katonda mugulu singa Museveni yavaako dda ekizibu kya Uganda nagambye si Museveni ekizibu kya Uganda si Museveni ekizibu kya Uganda abantu abakukuta ne Museveni emisana ne beefula aba opposition
era singa munamwe namuli genuine na kulanga nategeere ekintu kimu nti boyingira mu struggle yingira muna mutima gwo ate tuwesiganga omuntu yenna tulabanga bajja yogera bigambo byagala okuwuliza n'omugoberera weegoberere mutima gwo nze sina bantu bempita kungoberera kuba buli omu alina ebigendererwa birwaki yayingira mu struggle kati ze ngambye ebigendererwa byange nti obuvunaanyizibwa bwe ndina obungi bwe mwandeetera okudda ku sayidi y'abantu naye teri muntu yampita nti komawo era teri muntu alina right kungoba mu opposition oba kungoba mu struggle kubanga free entry and free exit naye ekizibu kya Uganda ate bantu bazanyisa kibayita emotional intelligence y'abannayuganda okujja okukavalinga okubafunirako kye baagala kubanga era abantu abandaba ku kamera mulina omuze omubi nti mulonda abantu bamasiikini abanaku ne bajja ne bagenda ne babagaggawalirako ne babeerabira tosindikanga mu parliament wako kifo ky'ebyobufuzi byonna emmombozo bamasiikini nolowooza nti ajja kujja akujjukire alina kusooka kweyozaako nnaku mulonde abantu abalina we bali temuddamu kulonda abantu naweevu mulonde muntu ng'asobola okusimira bowaholo ku kyalo mulonde omuntu omukulembeze omulungi talina kuba mugagga naye ate nekyobugagga fakita nnene omukulembeze omulungi alina kuba ng'alumirwa abantu naye bwe nkusanga ng'oli masiikiri nga nkusanze obba busimu ku kkubo n'okwata ku miliyoni 5 okyusa kalakita ne kala kati nga balaba Anita Amongi nti yakyusa kalakita olw'okuba sipiika tebaba nambe baba baavu ne beegonza kakati bwewa omuntu ng'alabye ku bajjo kati nga nze ndabye sente zonna nzirabye nga ne bwe nontwala mu parliament nenkwata obuwumbi 10 nembuteeka obwo busente mbulabanga bwakulya busono kati milioni 3 mukaga ziyamba ki ngomanyi nti mu Uganda ababaka ba parliament basinga okuba masiikini ngomanyi nti bonna bamasiikini ate ngomanyi nti ababaka ba parliament basiru yala abantu milioni 3 ziba zimumala naye neerabira ogenda ku ground banaku njaga okwira mubaka wa parliament akuwa akakadde tebayina bamasiiki nka tebayina teri mubaka wa parliament asooka omuntu milioni lunaku ekireeta ekyo ekintu nti bagenda banaku nnyo mubatuke ne balaba ku mataala ne bagula obuzimbe badde tebalina songa omuntu omutuufu ng'ogenze mu parliament wandibadde osooka kukolera abantu nga segirinya nti bw'otuuka mu parliament sooka okwate ssente ozize mu bantu kubanga abantu ye capital wo naye bo balya ne balya ne capital n'ogenda ku kyalo nga bowaholo yeetaga milioni 3 constituency namba nga terina bowaholo naye nga bwoba ofuna milioni 25 lwaki okwatako milioni 7 noziza constituency olw'omululu omungi gw'olina esigaddewo n'ozikozesa ebibyo kubanga teri ssente zimala bizibu by'abantu kakati bannayuganda temuddamu kulonda weevu mulonde busobozi bw'abantu ate bannayuganda nsi bambagamba nti namwe muli basiru omuntu nga bwenzija nenkuwa ssente zange nenkugula sabbuuni onsuubira okukolera londa omuntu nga talina kyakuwadde wabula nga agenda kutuukiriza interest yo agenda kutuukiriza objective zammwe ng'ekyalo okulaba nga mukyuka mufuna enkulaakulana bajjo ngenda kumaliza ne kali wavaayo n'okola list y'abayimbi ne sente zibalina okufuna ebya list bikadde naawe abantu bagamba nti kyali politically motivated kitya nti Kyagulanyi n'okwata miliyoni 2 n'ozimuwa atalina nnyimba atalina hiti yonna n'ebisigadde awo nti kyali politically motivated ng'era oyina n'abantu beweegulako abamu nga neegula kwani okusinziira ku bantu kati neegula kwani ate kati anti be abantu abatalina magezi bensi bagamba nti basibu kakati gwe essaawa zino Bobi Wine akuwa busaabalo manyi abantu boofuna nti bamubaninga okuyimba abantu bamuyinamu demand tayimbayimba kyekireeta artist okufuna kye bayita demand oba price ey'amaanyi bagamba demand creates scarcity nti scarcity creates demand nti ennyonta ereeta kati Kyagulanyi muyimbi atunda because tayimbayimba bamubaninga okuyimba Kyagulanyi kitonde Nyasana obukadaaga ne milioni 24 ntono yetago bukadde 5 abatano kubanga babugamba kati njagala Kyagulanyi noba muteeke Nambole n'omusabe emitwalo 2 Nambole ejjula Kyagulanyi because abantu bamwagala atayimba abantu bebakola ki kati bogatta ebintu bisatu nti ali ku side y'abantu ayimba message enyiga emitima gy'abantu ate bamugana okuyimba ate Kyagulanyi bwemuleeta wetaga kuleeta muyimbi n'omu bano abayimbi abasigadde bakakira beetaga okugattiriza okufunamu product Kyagulanyi gwe bayita Wanu Ame is the best selling artist in Uganda kakati njagala ongambe osobola okweta Bebe Cool n'ofuna abantu ebibiri abantu meka ebibiri kitolaba ikavumba naye bategeka naafuna tafuna bantu njagala tubeere realistic yabafunawa kati njagala tubeere realistic nti Kyagulanyi nti mumugeraageranya kubeera yamaze kola press conference music industry ndeddako waggulu badde yagwa music industry without Bebe Cool and Kyagulanyi teba industry kubanga batambuza politics wa music ntolyaga n'agamba PCM n'amugamba diploma music n'atambula bwati kwenjagala okikkirize nti industry yagwa music without Bobi Wine okuva mu industry kyasola music wa Uganda tekyali mu showbiz takyanyuma temukyali mu mawulire Kyagulanyi yalinga akulietinga amawulire ago ne Bebe Cool mu industry wamanyi osinga kamilioni abasinga music takola controversy kati Bebe Cool ne Kyagulanyi tubepankirangako era bonna kyemanyi buli omu asabira munnaale mekufa
Kibebe Cool ekyo kira kibaka ne kisabira Bobi Wine awangaale. Ne Bobi Wine asabira Bebe Cool awangaale. Kubanga Bebe Cool tatunda nga Bobi Wine taliwo. Ate Bobi Wine atunda nga Bebe Cool takola ki? Naye ate Bebe Cool azitowa mu musical. Asi musical. Azitowa mu controversy okusinga Chameleone. Ate Chameleone azitowa musical. Okusinga bonna. Naye nga abantu abakola amawulire bali aba. Bali babiri. Kubanga Bebe Cool ekimufuula nti w'amaanyi. Yeta ali rigid takyukangako. Bebe Cool yawagira NRM ne Bobi Wine tanaloza byabufuzi. Yes. Bebe Cool ye muntu agamba nkwagala nga akwagala. Bebe Cool namubuza mulombe nagana okumbuza kuba tanjagala. Nze njagala nnyo omuntu alagakala zentofu. Bebe Cool alinga nze. Tanimba limba nagenda mulombe wa Isma ne mukwata mu ngalo nagusindika eri omukono nenzanyuka. Kubanza nagenda kumulabisa nategera nti agenda okukola ki. Nze so manyo kubala kibayita amawulire nange. Nagamba kankibuuze kiteeke eri omukono kiswale. Ate we namalo kikuba speech nekingira mu bongo nekiseka. Ana takisiba busungu. Era buli muntu ali awo ng'anyigira Bebe Cool omala buddebo. Ne abantu abagamba nti Bebe Cool tategera bandi babatuufu ye muntu anyiga ku ssaawa 2 ez'okumakya ekiro n'asanyuka. Talina mulabe wankalakkalira. Ne Chameleone talina mulabe wankalakkalira. Okujjako Bobi Wine nti engeri gyali rigid ate omuganda. Bobi Wine baba takwagala kizibu alwawo nnyo okukola ki? Okusonyiwa baba takwagala. Naye ate Bebe Cool mutwale nga nkunyonyere ntya. Ngani Mwami Museveni. Ate Museveni mubi. Wa Museveni tasonyiwa. Kankoyo kasitole katono tumale kamera. Museveni yo Sam Kutesa yamuwangula mu 19 mugumu. Museveni yatere obusungu paka katikati sawa zino Museveni lwalaze Sam Kutesa obusungu. Nalaba ngo manager mpala. Kati Museveni Bruno lwasoso kuma ekigambo kitereza kamera mbuli bana Uganda kano malenko yokogera. Sam Kutesa nga shati singa yesimbawo ne Sodo. Ne Sodo kaguta. Museveni ngagenda mu ntalo zaabwe. Museveni ngagamba Kutesa oyagala ki? Kutesa nga nebonzijako ba minister, nebonzijako kyo mwana wange nagenda muki? Kale nga Kutesa amanyi nti Museveni ajja kumuddira bino byayogedde ayogera omwana waite Museveni ajja kutoka yekube mu kifuba. Nkulaga Museveni takola ki? Era mu abakolera Museveni tasonyiwa. Museveni tasonyiwa nkiddamu be bamivule Museveni takola ki? Tasonyiwa. Mubere bagezi nga bajjo mubere na independent mind nga temunago mukoze ki? Museveni ngagenda ngagamba Sodo vaamu nga bamuwaze baamuwa ng'omwana ajja muki? Museveni yefuula nagoba Kutesa kubwaki? Kuba minister namugamba munaye go wangamba tuyagala ba minister mwana ali muki? Ate mu parliament eri kiriyo. Kati sawa zino DPC wesemba bula asinga Kutesa amakulu. Kutesa amusinga kimbugagga. Tebakulimba nganti sente n'obuyinza businga sente amaanyi. DPC ajja nakwata Kutesa akulya ekisawo kye airport. Osiwa ka police station Kutesa wali kati amuyimiriza nga nkoko. Kati Museveni namusasula kiri. Njagala gwa baba bajjo binonze mbyogera. Kunsinyizo kwa sinako baga. Then ate miliyoni njogera amazima nga siri bias ku Museveni, siri bias ku Kutesa, mubadde mbagamba nti sale mbabwida abantu abagezako kola bulungi mu government yani ya Museveni. Mbyogera wali mu opposition nizo kujja nabyogera. Bona baba begula ku bantu. Tebagala mazima. Kanola ba Museveni yagana okusonyiwa Sam Kutesa. Nga Kutesa Museveni yamusasula kaluluke yakola ki? Kalieri akesemba. Era tokolanga ekibi Museveni nakusekera noloza nti akusonyiye. Tasonyiwa. Abagenda kukola ekintu kyolifa okaba nga kati Kutesa ekintu ky'okumuma obuyinza tasobola kyerabira. Kutesa omukuba amasasi n'omulekera obuyinza. Kutesa otta obulamu bwonna n'omulekera ki? Kati nkugambe osi wesemba bule kyalo kwa aba DPC akwata kiti Kutesa ng'ekiyenji. Naye nga Kutesa y'omu ku basinga buki? Kakati gwe Munnayuganda oyigamu ki? Ti Museveni takola ki? Tasonyiwa. Olaba yeefuulira ani? Kutesa. Ebyo nze kabyogera mu Uganda bye. Nkutadde badde tweyaza nnyo tweyaza. EFX Media bwetyo kyambudde olunaku lwaliro bajjukirya process akumata 10 mpeera mweravu.